Bamukwano musibye mutya kansube mu bulungi. Leero nno nange ndumufumbiro mbumufumba. Naye nyina byenjagala kugabanako nammwe bitonotono. Badde nsaba gwe wenna amazeeko contract yo. Oba nga tannaba kuggwaako. Wasindika esente Uganda. Omanyi nti bye wapulaninga gyebiri ne babikulaga bulungi, ne bakulaga ne receipts, ne bakulaga buli kimu nga bwe kitambula obulungi. Mukwano nga tonnaba kulonirwalinga contract. Sooka oddeyo emabega, omanyi kiki ky'olinawo, omanyi kiki ky'otalinaawo. Kubanga abantu batabuse. N'owuwo takyaliwo. Y'ensonga lwaki olaba amazzi gafumba ekyennyanja. Gw'osindika sente zo ne bakulaga bulungi nti baakugulira poloti. Naye nga tebangayo. Oluusi nga muganda we yakikukoze. Mukwano gwo, maama wo. Omuntu yenna gwe weesiga. N'ogamba nti ono ajja kunkolera buli kimu kye neetaaga, mukwano tekiriiyo. Naye kiba kikuyambako ng'okyalina amaanyi. N'ogenda n'omanya kiki ky'olinawo, kiki ky'otalinaawo. Waawo wasuulira siteepu, wa ssente zo ezaafiira. Mukitegeera ba mikwano, engero zaakyuka. Baagala alina nedda kati bakwagala nga tolina. So bw'oba okyalina amaanyi agakola ng'owulira okyayagala okukola, kikuyambako bw'eba poloti nga baagikugulira kituufu gy'eri. Genda ofune endagaano y'eyo poloti. Obeeko woogitereka nga ggwe omuntu omanyi nti yes, yo poloti nagifuna ng'era njirinamu 5. Naye bino byogenda okutuula eno, ate abo abantu bagezi. Takulaga bulungi nti ssente zo tazirina. Takulaga bulungi nti poloti yagigula. Nedda asigala ng'akuwaga. Naawe sooka olunirwalinge omale okomewo olumu nga poloti ye twagizimbamu dda. Nga kumpi poloti yagigula n'akyusa n'amannya ng'eri mu mannya ge. Ozimbe ennyumba ogenda okutuukayo nga toyina wadde nezigula akaleega. So mukwano gwange, kiba kikutaasaako nnyo. N'ogenda n'omanya kiki ky'olinawo ng'okyalina amaanyi. Kubanga nsuubira nti ogenda kulunirwalinga contract ng'ogamba kankikuba erumu nve ku kyeyo ngende ntuule kubanga n'emirimu gy'eno gitama. Embeera z'eno nazo zitama. Okola emirimu n'owulira dda nga ofunyemu ne kanzunzu ng'owulira oyagala nakulaluka n'ogamba kankikuba erumu mmanyi nti ekyo nkimaze. Naye omanyi kubanga olina essuubi erigamba nti kati nkimaze nyina poloti yange nazimbayo emizigo gyange 5. N'ogenda okutuuka n'osanga ebyo byonna nga tokyalina wadde manya gadda ku kyeyo. So ba mikwano mbasaba mwebeereremu. Mwebeereremu. Ebintu bye si birungi emabega. Gw'olaba abantu baseka kubanga kati alina okusekera ogamba okyamuwa 10 kyo. Naye erinda bwe kinaakuggwaako. Olaba omuntu oyo ntoba akyaliwo. So byebyo ebyange ba mikwano mwebeereremu. Mumanye nga bwe mulina okutambuza ebintu byammwe. Abalala wava e Uganda ng'omanyi nti muganda wange gwe nsindikira ssente azinteera ku akawunti akulaga na bulungi ku risiiti. N'akulaga nti ssente yaziteeka mu banka. Ate sitagenda ali ku nnasa omusindikidde 9,000 n'afunako risiiti ya 10,000. N'amanya nti ekinaana akirya naye ng'akulaza risiiti ya fake. Mukitegeera ba mikwano. Mwebeereremu. Byebyo ebyange ba mikwano mbaagala nnyo. Mwongere ku subscribinga ku Momo VIB'Z. Musharinge mu commentinge. Kale nange kambeere mufumbire mukama wange shuruba wa VIB'Z. Tujja kuddamu twegweko. Atakuumira mpeera abankuumire. Nyeraba.